Amanya gange nze Kato Gerald nga nviira ku kyalo kya Mbazi kya Namukaka sub county Masaka district. Nsabiddwa okunnyonnyola kye mbadde ngezaako kola kweno machine. Machine eno mbadde ngezaako mbadde nkola ekintu kye bayita okukabala. Singa mbeera mpeereddwa ekitundu eky'okukabala, mbadde nkabala wano nga ntegeka ennimiro yange okuva ku ntandikwa paka eri mu kusimba ebimera bye mbeera ngenda okusimbamu. Kuno kwe tuyita okukabala. Nga bw'olaba mashini eno zitema amavunike maneneko. Amavunike ago tosobola gasimba mu kintu ne kibeera nga kiri bulungi. Mashini eno eina enkumbi zibeera 3 oba n'okusingawo okozesa okusobola okujjamu ennimiro gy'oyinza okusimbamu ekintu obulungi. Enkumbi eno gye bayita disk harrower. Enkumbi eno disk harrower gye tukozesa okukabala ennimiro yaffe nga tukozesa tractor eno. Bwe tumala okukabala tuzzaako enkumbi gye bayita disk plower. Disk plower ne harrower bw'ozeegendereza oyinza obutazaawula bulungi. Naye no plower tuzzaako kye bayita harrower. Harrower ye yegenda ng'etematema amavunike gano goba wasoosezzaako goba watemye nene enkumbi. Harrower bw'evaako ogenda kwesanga weetaaga ennimiro yo okujanjala. Wabaawo era enkumbi endala yeeba yanjawula ate ku eno ku zino yeeba n'obuntu bulinga buso kwegaba ogiteeka bwoti mu ttaka eba ejjayo buli kimu bwe biba biti byonna n'ebijjayo byonna. Naye ebijjayo etya mu kubijjayo bw'eba emaze obbijjayo egenda bisanga bonaga nti ebisanga mu layini. Mu layini ekyo kiyambako omulimi oba n'abakozi b'oku nnimiro yo okugenda nga banguyirwa omulimo. Singa ebitadde nga mu layini baba bakuŋŋaanya kasasiro oyo yonna n'ebisubi ne bisobola tugamba okwokebwa oba okubikkibwa ewantu wonna. Yesebo kati bwe mamaze okukabala ngenda kukuba amavunike gano, then olumala okugakuba then nga njale kitegeeza ennimiro yange eba etegekeddwa. Awo mba nsobola okutandika okusimbamu kye mba njagala.